Onoonya essomero linakubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole. Tulina UNEB Center namba. Tusomesa abaana paka ku P7. Tusomesa abaana computer, life skills. Era tubayigiriza okukola cakes, emigaati, donuts n'ebirala bingi. Tusomesa abaana okutya Katonda. Tulina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi. Tulina ne kindergarten okuva ddala ku myezi 6. Abakozi nga tulinawo akuleka mwana mulete ku Prosper Junior School. Tubaliisa bulungi. Security eri gulugulu. Tulina sports ne MDD. Basomesa bazadde baagala abaana era bamanyi kye bakola. School fees zijja mu buli nsawo ya muzadde era ng'okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo kuba ku 0707-9900 oba 0707-974-35. Prosper Junior School, God our provider. 98 katonyeze 7 Kampala 96 Fort Portal 13 akatonyeze 9 Iganga 10 akatonyeze 7 Masaka 93 akatonyeze 5 Mwende 95 akatonyeze 8 Mbale 17 akatonyeze 7 Mbarara 96 katonyeze 9 Masindi 94 akatonyeze 7 Kabale. NCF Radio emmere y'omwoyo. Oli ku 98 katonyeze 7 mu programu y'enganzi n'omwoli muwanguzi mukwano yenno takola kitawanika. Njagala kugamba nti olunaku lwaliro nga tuttaanya twagala kulaba byonna mwami Bbale bimu nno mujja kunoonya akatambika ebimu tasobodde kwogera olwakadde naye tujja kubanga tulaba olwaleero Katonda amulokola atya okulaba ng'atudde mu katebe. Tulabye olugendo lwe nga batandika omuyigga naye nga tunabagenda maaso bo bannaffe aba Interior Center abasangibwa Nateete wa Kaliga Road balina furniture omulungi ddala gwe wandyetaaze mu nnyumba okuva ku sofa set, ebitanda, dining table, center table, sideboard, shulanks, carpets, doormats, curtains, emifaliso, mosquito nets, bed covers, amasuuka, towels ne modern TV stands. Bazimba kabada ez'omu bisenge, wardrobe design, bakola amafumbiro n'okugga designinga, kitchen design, bazimba ceiling ez'omulembe, gypsum ceiling mu maka, mu bizimbe ne mu offices. Beeyune kubanga ebintu byabwe birungi ate bya mutindo. Basange Nateete wa Kaliga opposite Nguvu oba kuba ku namba zaabwe ez'essimu ku 0772-43-4730 ne 0704-358967. Olukuŋŋaana olutandise omwaka 2024 ennaku z'omwezi nga 6 lugenda kubeerawo ku lw'omukaaga luno lwennyini. Olukuŋŋaana olw'abakyala ng'ovaamu embuto tozaala ozaala abaana ab'ekika ekimu. Katonda yeetegese okubanga akola ki? Yatonda ffe yeetegese okubanga atuwa abaana ate ng'akyusa oluzaalo. Musumba Tom Mugerwa abalinze okuva ku ssaawa 4 zennyini abakyala mujja kubanga mutuuka. Ate era lwennyini olunaku olw'Essande tujja kuba n'abaana. Abaana essaawa zijja kuba 7. Abazadde abalina abaana okuva ku P1 mpaka P4 tugenda kubeera nabo okubasabira ennaku z'omwezi nga 7. Tugenda kubeera lwa Sande okuva ku ssaawa 7 zennyini abaana mubaleete. Ate ennaku z'omwezi nga 13 tujja kuba n'abaana aba 13 abaana aba ngenda kukomawo nakyo nkyogere mu bujjuvu bwakyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mwami Bbale. Wangi Musumba. Katonda akunoonyezza naye tonnamutegeera. Katonda anoonyezza naye sinaamutegeera. Munnange yakozesa amaanyi gonna. Wuuyo omutwe gukoleddwako gugaanyi. Ekivudde mu mutwe ngudde eddalu.
eddalu nayo lijjanjabiddwa ligaanyi okutuusa yeye kennyini bwe yanneekwatirako eddalu eryo nensobolanga okubeera nti ndisomoka eyajjanjabanga emitwe eyajjanjabanga omutwe ku luno nga gunnemye bantutte gye bantutte gukoleddwako nkomyewo sijja bimalayo nga bwe biri wabula okufunza ku budde musumba ekivudde mu mutwe gubadde ng'ogweweddemu gwakulumiranga wa gwannumanga gwonna nga munda empulyamu n'engeri y'ennyondo bakutwalako oli eyakuwa eddagala okujjanjaba emitwe bakutuusa bantwalayo bwe bantwalayo nankolako okwo ne guba ng'ogweweeramu bazitwali luddawo eyo Busoga gye bakuwa eddagala erijjanjaba omutwe gye bampa eddagala erijjanjaba omutwe bwe yankolako ne guba ng'ogweweeramu nenkomawo bwe nkomawo ne ŋŋamba omukazi genda olabe abaana bwe yagenda wayita ennaku ziizo omutwe ne gukomawo nga tegumanyi guli ekyava mu mutwe n'engwa eddalu mu kugwa eddalu natandika kunyumyanga na muddo mayinja miti bakugamba nga sinyumya na muntu wabula okunyumya n'ebyo nga sirya sinywa wabula okutambula nga nnyumya n'ebyo naye mba ndi mu mbeera eyo we nalabira omulongooti gwali muwanvu nga gutuddeko omusajja ayambadde engule ey'amaggwa ng'eyakaayaka n'omuliro kyava ŋŋamba mpozi gwe oli w'amaanyi emirundi 3 bwe yamayizanga n'akwata ebintu byali biddugavu n'atandika obbinkasukira nga we bingwako nga byokya n'entandika okudduka nga bwe neewooma bwe ndaba waya z'amasannyalaze we gatulika egaagala okunkuba nziruka bwe neewooma oluvannyuma nnyo bagamba bye bankwatira ne bantwala mu ddwaliro ne banteekako bikanola ne mbimaanyuulako bwe nabimaanyuulako ne mbulayo mu kubulayo nadda buzzi waka bwe nzira awaka ate nagwa bugwi ku ndiri wansi awo nga sisobola kuvaawo buli kimu nkikolerawa awo olwo amaanyi gagakulaga emizimu tegikyalina kyegikola kitya kyegiyinza eyakuyigiriza omutwe bikulemye otyo bakumidde ebyoto by'eggombolola bigaanyi baleese buli kimu kigaanyi ezzungu ligaanyi abasamize bonna beekuŋŋaanajjanjabe mukwano gwabwe byagaana baatuulako ewaka ewuwo wonna wonna ne basulawo baatuulako okwo era ne baleeta ku ddagala ne bigaana kaakati wakati awo nga ntabuse omutwe mbuzeeyo bantaddeko egundi bikanola mbimaanyuddeko nvuddeyo nkomyewo awaka bwe nakomawo awaka olwo ndi wansi awo ku ndiri buli kimu we nkikolera mukazi wange jjukira ali eri mu kyalo olwo bamukubidde talina waayita kafiyo ye yasooka ng'asibye tuli mu covid okutuusa kalediyo wali okalina ng'okateekako mpozi wakakubaakubadde nakakubaakubadda ka MCF ndi wansi awo buli kimu we nkikolera sisobola kusituka sisobola kukola buli kimu wabula bano abanyambangako okugaba eddagala omu nga yaaliwo kati waba wayise ennaku ngenda okuwulira nga njagala kugenda mu manju olubuto lunneegugunga ngezaako nsituka ennemererwa nkuba emikono nga sisobola okwatula okwogera so okutuusa oli bwe yandaba ajja nkwatako eno n'eno ansitula njija mbuuka omulyango ntuuka mu kisasi ekyamazima baali baggala amasinzizo ebizindaalo nga baabiggala enjiri yafubutuka mu bbanga nejjangekka we mulimu n'okutendereza bwejja bwekka neetuuka wano mu kifuba bwetuuka amaanyi ne gannyambala okuva wansi ne ganzijjula omubiri gwonna ne ndyoka nva wansi ene wange ne ŋŋenda nga bwe ngoba enjiri eri ku leva eyo wempulira okutendereza gye ŋŋenda olwo owulira amaloboozi mpulira amaloboozi ga kigambo kya Katonda omuntu ayogera tomulaba simulaba naye owulira amaloboozi nga egenda mu maaso njijja bwe njigoberera ojjukiramu ebigambo ebyewawulirako wabula sikyabijjukira naye nga nategeera kaakati nga ntambula bwe ndaba eddagala lye bazze batega eno sayidi ne sayidi nga wempulya n'amaloboozi g'abasamize we bampita naye nga beekweka eyo togendayo naye nga bampita we bakola ki we beekweka kati njijja ntuuka ku ddwaliro awo erya gavumenti enakifuma waliwo ekkanisa y'abalokole
mantuuka amasannyalaze gava mu bbanga gankuba njagala okugwa gaddamu gankuba emirundi 3 ntambula neeyongerayo nsala kolansi ntuuka ku ssaza waliwo ekizindalo ku lawundi about awo nga ku ssaza ngenda okulya ng'enjiri njiwulira okwo negenda maaso oluvannyuma ennyo yamalirizibwa nenzikakkana wansi bwe nzikakkana wansi waite eddakiika nga 15 bwe zityo nensituka tewali akulabaawo wonna era bandabanga naye sijja kulimba kyawo oba kye baalowoozanga nensituka nendekeridda ku poliisi nenkwata kulidde mayangayanga aliwaawo ennyumba mwamba nkola nkadde nenkyama nensaba amazzi nasangawo omukazi mukadde nampa amazzi nenywa naŋŋamba nkwongere nanyongera ogwokusatu olwamaliriza nensituka nentambula olwo ndi mulamu sibeerangako mulwadde ntambula nkomawo kino kyekyanjijira oli naŋŋamba lwaki tofa n'ovaawo okusinga okubonaabona eddoboozi nentambula neŋŋaki ekituufu kati bwe natambula nentuuka akaaliwo amafuta gali ga parafini gali mu kacupa ka lwenzooli nengakwata nengeyiwa mu matu sayidi ne sayidi bwe mmala ogeeyiwamu eddoboozi ne lifuluma okuva mu bbanga ne liŋŋamba togenda kufa okyayina ekyokukola bwe lyamala okufuluma awo we nakoma okwalinga okuzika nenjibwamu omwoyo gwange ne gutwalibwa we gwatwalibwa bantuukiza wali basamize nendaba entulugunya gye batulugunyamu omusamize nembonyaabonya gye bamubonyaabonya naki kyagendako ku nkomerero ne bandaga wali nendaba geyeena nendaba biki nendaba okubonyaabonyezebwa okusembayo ne banjijjawo ne bantwala owaali abakozi b'ebikolobero byokka nabo nendaba entulugunya gye babatulugunya ne banjijjawo ne bantwala owaali omukyala eyali asitudde bebi nga bamubuuza kino kiri ne yeegayirira okutuusa ewajja omusajja alina feesi eno ngazi alina kakoba agatta n'ebirevu n'amwolereza yamala omuwolereza ne bamuta n'akomawo ne basigala nga babuuza nze ne bambuuza omusaayi guno gwe mwayiwanga entakera gwali gwaki nengezaako okwegaana ne bambuuza kino kiri bino abasajja bye twegomba n'olaba omukazi ne weegomba n'okuba obufaananyi n'oyozzaamu eri bamukubalira ne bansombera abakazi nengezaako okwegaana nga bankomezaawo akatambi koolwo lwe wakikola nga bakulaga bwe wali oyambadde n'oli bwe yali ayambadde ebigambo bye wayogera n'oli bye yaddamu na kyonna ekyaliwo ngenda okulaba ng'ekyokwegaana sikirina ndi wali neeraba nange ndi wali okutuusa we nakkakkana ku maviivi nenzikiriza neneenenya bwe mmala okwenenya ne baŋŋamba ddayo obuulire amawanga n'amawanga bwe nadda engulu saalonzalonza nenjijukira byonna byenneekuba ekisa omusayi guyise mawugo enatabukira nenjijukira byonna bye baŋŋamba neŋŋenda eri senga nga yali yalokoka ne mugamba senga okuva olwaleero nsazeewo ndokose nga sibuliddwa njiri mwana wa muntu naye okusinziira kino na kino kyendabye ne kye baŋŋambye nsazeewo ndokose teyakkiriza n'ayita abantu ono senge yatambulanga naawe ng'akutwala mu ssabo ye yamala n'alokoka nga naye nze nkyalimu yabitanga bimulemye otyo n'alokoka manyi sitaani gamba ne bw'omuweereza otya takola atya tukubira yesu engalo ez'amaanyi mwami Bbale wadde tudduka emisinde mukyala Bbale tujja olwaleero mu linnya lya yesu tusooke tukubira yesu engalo ez'amaanyi n'akaluulu mu linnya lya mukama waffe yesu omanyi mwami Bbale njagala okwogera n'abantu bonna abali eyo nga katonda akuwenyezaako bakuyita kuwenyaako n'akuyita okuva mu bintu by'obadde okola n'ogaanirayo omanyi nti katonda atuuka ekiseera n'akkudaalira kituufu bakuyita n'agamba kale bayite bakatonda bo bewajjanjabanga omutwe kituufu ng'okyalina w'osobola nga tolina olunyiriri olw'ondukuwe balumpe Yeremiya 2:26 lugamba nti omubbi nga bw'akwatibwa ensonyi bw'alabika n'ennyumba ya Isirayiri bw'ekwatibwa ensonyi bw'eti bo ne bakabaka baabwe n'abakulu baabwe ne bakabona baabwe ne bannabbi baabwe abagamba ekikonge nti ggwe kitange n'ejjinja nti ggwe onzaala
kubanga bankubye amabega so si maaso gaabwe naye mu biro mwe balirabira ennaku balyogera nti golokoka otulokole. Amiina. 28 nkamaleyo tuwummulemu. Naye bakatonda bo be weekoledde bali ludda wa? Bo bagolokoke obanga bayinza okulokola mu biro mwolabira ennaku kubanga ebibuga byo nga bwe byenkana ne bakatonda bo bwe benkana bwe batyo gwe Bbale. Kyekituufu. Saabalabako. Era eyanunula yaliwa. Amiina. Kyova olaba nti sitya kwogera ku linnya lye era njogera kyonna kubanga kye yantuma. Waggulu eyo waliyo Katonda. Eriyo Katonda. Wakati ng'okola byonna nga lubaala alaze amaanyi galaze ekitiibwa kye. Mpulira munna. Maze okugamba senga awakanye kuba nali muzibu. Nali muzibu nga n'okunti abantya. Nsamize wali atati. N'ayita abantu n'agamba mujje muwulire jjajja Bbale kyayogera. Olwo ye yali ludda wa senga? Yali ku kyalo okwo. Nakifuma. Kunakifuma. Akyali mulamu tumutumireko. Gyali mulamu. Tumutumiddeko senga. Kaakati nga bakuŋŋaana. Bwe bakuŋŋaana nga tebakkiriza. Okutuusa n'abagamba bannange ekituufu kye kino. Ne bagamba senga oyo mbega. Ayina kyayagala okukola. Konze bannange siri mbega. Naye okusinziira byendabye kino na kino era baŋŋambye bwe bati ne bwe bati. Okutuusa bakubira omusumba alya omusumba kuwangula yanjatuza mu mwoyo. Bamukubira n'asindika. Era alina kifuma. Mukama amuwa omukisa. N'asindika be yasindika braza mukisa bwe yabasindika ne bantuukako. Ewaka. Bwe bantuukako ne mbagamba tebakkiriza ne bagamba nti oyo mbega ayina ekigendererwa nga tebayinza kukkiriza. Olinganga Pawulo ye Katonda bwe yamusisinkana n'abayigiriza bagamba nedda oyo alimba. Nange era baagaana ne bagamba oyo mbega ayina kyayagala okukola. Konze bannange nedda kiri bwe kiti ne bwe kiti era kye baŋŋambye okutuusa bwe bakkiriza ne banjatuza. Bwe baamala okunjatuza obulokozi bakutwala ku kyaki oba bakusanga waka? Awaka banjatulizaawo. Bwe baamala okunjatuza ne nkwata ebintu ne mbibawa. Ebibyo byonna ebyange byonna ne basomba ne batwala. Teyali trailer namba. Ebintu byali bingi basomba ensawo n'ensawo. Ensawo n'ensawo. Enkeera ne bajja ne mbalaga buli we nali nasimba emyambo. Ne gisimibwayo ne gijjibwayo ne bipangibwa ne bitwalibwa. Mpozi emyambo gye fe tugiyita miwambo. Emiwambo. Emyambo gyeki? Bye bikondo oba nkiyite ntya nga bw'onooga abantu bangi balokoka naye tebasimbulayo bintu bye basimba. Naye bw'olokoka ssebo olina okubisimbulayo byonna. Nze byonna byasimbulwayo buli wekyali kyasimbwa. Bwe bamala okubijjayo ne babitwala olw'okuba nali maze otegeera amazima ne kye baŋŋambye kyonna okukola namanya bino tebikyalina buyinza tebikyalina ki omulimu gwe bantumye gwe guno. Kye nakola nga bagenze ne nkwata ekikoona ne nkwata amasabu gonna ne ngayiwa nze kennyini ku ttaka. Gaali ngameka? Gaali gasigaddewo nga 3 amalala twali tuzimbyewo engeri za luumu nga tugatadde mu kikati gano ne ngakoona ne ngayiwa nze kennyini ne nkwata ekibiriti ne ngakumako omuliro. Ekyalo tekikutunuulira ne bagamba baakuŋŋaana. Awo tebalowooza nti okyali mulalu. Ne bakubira omukazi gye yali mu kyalo ne bamugamba bbaawo nti akalimu akamazeewo. Agudde eddalu yagwe gundi ayokeze egundi akalimu akamazeewo. Oba balowooza omukazi tagenda kudda agenda kumbe gye bali nabo baasanyuka busanyusi. Yatugamba wano naye yalina ssengawe nga bakusabira. Maama we. Baba ye maama we. Maama waffe. Kaakano munnange nga bwe mala bikoona nga bigwa mu basamize nga batabuka. Bwe batabuka nga bajja nga bagenda ku kyakyo olutalo lwali lw'amaanyi.
twagala ebintu byaffe tayinza kwesalirawo abadde mugo wa ddalu ekisooka ate abadde ku ndiri yakomyeko mu kkoma okiwuliriza kati ontasobola kwesalirawo ffe tulina okukola ki mpozi mubeera ne association akakiiko akabafuga ng'abasamize tubeera n'akakiiko era mubeera nakanjawulo ak'ennakifuma kaba kanjawulo n'ak'ekampala kati ne wabaawo akatwala disitulikiti yonna n'eya nansonolo atwala Uganda yonna waliwo okanational akadisitulikiti akagombolola n'ak'omuluka pozi gombolola yawukana etya n'omuluka gombolola enjawulo eriwo enjawulo entya tutegere nti obukiiko olwo mwama Bbale ku kakiiko ako akali kafuga abasamize eggo baali bakulonda ngaani naliko ku k'omuluka naliko nga vice chairman ku kegombolola naliko ko ng'ow'ebyenkulaakulana naye ate kino tugenda nno wali eri omaze okulokoka amasabo ogakoona waliwo eyatugamba nti wali otuuse ku ddaala erigatta abafumbo mu busamize olwo wali ogatta eryo ddaala kaakati eddaala eryo ery'okugatta mu mazima nali nkyaliri mabega naye nga waliwo eyali akulembera naye nga tutambula ffenna okola egundi eyo emikolo naye oyo yali akulembera sijja mwasanguza era tetubasanguza kaakati nabo olunaku bwe lunaatuuka nabo ndituulako nabo mu katebe omanyi Katonda yamanyi buli omu wamwagala kituufu mpulira mwami Bbale kaakati batabuse ebintu bikomezeddwawo eno yunifoomu ye ey'okugatta abagole gye mwali mwambala wali oyina ziddi za bbo oba nazo zaali zo ng'olina zookya nze mbirinako obuyinzi kubanga olwedde byali byange okiwuliriza nga siina era kubizzaayo kubanga nali nsamirira byange bya kika kyange bya okiwuliriza nga si byabwe tebibakwatako ebyali bibyo nga nembikwata nembiteekayo kati bo olw'okuba nti nagwa ku ddalu ate nendwa nentukako ku kkoma ye advantage gye bakola ki gye bakozesa ebintu ne bijjibwayo era nga bamanyi nti nno tonnatereera mutwe bwe byajjibwayo ne baddamu awo ne bandayiza ne banjiwako ebidagala lindakaawo mwami Bbale yo feeza ate endala Okay, dakiika zino ziri ntono nnyo ku 5 ku 6 mwami Bbale ako akagendo kayina okatubuulira mukubira Yesu engalo ez'amaanyi mwami Bbale amasabo gonna agakoonye gonna gagenze ku ttaka era nga kumyeko omuliro kaakati akakiiko k'abasamize katuula nga kajjayo bino abalokole bye baali batutte otyo bye bagenda okwokyeza ku kkanisa ani yabalaba abantu baabalaba mu kusomba n'embeera yaliwo jjukira toyinza kwokya masaba abantu ne batakola ki ne batakuŋŋaana n'embeera gye nalimu gye nayitamu akaseera akensi yali endaba abantu we nagwira eddalu nga bandaba biki byonna bye nayitamu byenjogera babimanyi sigamba nti bipange oba biki naye baabiraba okiwuliriza nakifuma si wala kumpi nali ntuuse mu mbeera efaanaganako omusajja oli ali mu Matayo 5 oyo yakaabiranga mu ntaana naye yesala amayinja yembeera gye nali ntuuseemu munzikirize mubasomereko mwami Bbale ne Bayibuli Katonda agikuwadde mangu ali ludda wa Mako 5 Mako 5 yembeera gye wali otuuseemu yembeera gye nali ntuuseemu okutuuka okulokoka Mako 5 olunyiro olusooka ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagassereeni bwe yava ku lyato amangu ago omuntu eyaliko dayimooni eyava mu ntaana n'amusisinkana eyasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newankubadde mu lujegere kubanga emirundi mingi yateekebwako mu masamba ne mu njegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyaamenya ne wataba muntu w'amaanyi amusobola
naye bulijjo n'ekiro emisana yakaabiriranga mu ntaana ku nsozi ne yeesala amayinja. Bwe yalengera Yesu ng'akyali wala n'addukana n'amusinza n'akaaba n'eddoboozi ddene n'agamba nti onvunaana ki Yesu, omwana wa Katonda ali waggulu ennyo, nkulayiza Katonda tombonereza. Ebirala banaabisoma. Yembeera gye nali nkoze eki naye Yesu n'abeera wa kisa n'annyamba. Mukubire engalo. Kaakati mu mbeera eyo we bampeera ennaku nga bimaze okukomeebuzebwawo ne baŋŋamba tukuwadde ennaku 3 okuzannyira ku bajjajjaffe ng'ozeemu okugwa eddalu oba ng'ofudde. Mu mutima saabaatulya naye mutima naye ogenda ne ŋŋamba Mukama oba wansinkana mu buwambe n'ongijayo ng'omwana w'omuntu alemeddwa n'onsinkana ku njegoyego z'okufa n'ongijayo ng'essuubi ly'abantu libweddeyo buli omu akoze eki ambise ne mugamba Mukama gwe n'onsisinkana nga ngudde eddalu gwe kennyini n'omponya eddalu kaakano ate mmaze okukkiriza ndyoke ate nziremu okugwa oba okufa n'ensirika. Ennaku 3 ne ziyitawo. Olwo babikomezaawo ebintu byo. Ebintu ebikomyewo babizza mu nnyumba. Oba musumba yatunula atya onda. Musumba nkutumiddeko. Musumba kuwangula. Taata oyo mwagala nnyo kubanga yabeerawo nnyo ne maama. Munnange nga tukola ki? Nga bampa ennaku 3 nga ziggwako. Bwe zaggwako nga bannyongera ennaku nga sina kyembadde eze3 naye omwenge guno gwampoomeranga yadde baaguŋŋaana naye nga ŋŋenda n'engunywa ne wayitawo ennaku eza3 ezaggwako ne bakomawo ne bannyongera ennaku 7. Abasamize mu nnaku 7 ezo zaali ziggwako mwe nafunira kiriwa nanywa enkovu ekyo kituuka kasusu k'obwongo bakuba ne batuleka ne kituuka kasusu k'obwongo ne baleka mu kitaba ky'omusaayi ne bagenda ne babika. Lindako eyo enkovu gyendaba mutwe kyekikubaako baakukuba batya? Nkugambye ennaku 3 ze baali bampadde zaggwako nga sirina kyembadde nga togudde eddalo era naye nga nsigadde nnyo omubisi omwenge kuba Yesu yalitannaka kujjako. Ennaku 7 ne bazinnyongera mu nnaku 7 ezo zaali ziggwako nanywa ekyaddirira kino kye nakola ki kye nafuna ne bandakika mu kitaba ky'omusaayi. Kwegamba olinganga nti wagwamu batemu kati waka wennyini nno nga ntuuse n'awaka we bakkubira akakuba. Awo olwo wagendangako mu kyaki n'osabako eno nga bw'ojja bw'onywamukko simanyawo anti ebiseera ebyo baali baggadde amasinzizo tuli mu covid naye nagendayoko n'ensulayooko mu kyaki. Kaakati ne babika ne bagala yadde azannyira ku misambwa kiwanuka kye yamukoze mufu kaakano naye nalaba ejje lya Katonda eno bali mu kubika eno nkolebwako. Awo we nalabira nga mpulya amaloboozi tukooye jjajja Bbale twagala Bbale tukooye jjajja Bbale twagala ani Bbale. Kati ngaaliwo wali bwendaba ebifaananyi ngaaliwo omuntu agira n'ambuliramu kakati nga baga tulina gwe tuyindidde gwe twagala. Katukomewo jjajja Bbale alina okufa Bbale agenda okubulira enjiri alabike tukomawo tovaawo. Emmere y'omwoyo gwo. Onoonya essomero erinakubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka eri ku musingi gw'abalokole. Tulina Unable Center namba. Tusomesa abaana paka ku P7. Tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola cakes, emigaati, donuts n'ebirala bingi. Tusomesa abaana okutya Katonda. Tulina ekisaawe ekigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi. Tulina ne kindergarten okuva ddala ku myezi 6 abakozi nga tulina
akuleka mwana mulete ku Prosper Junior School tubaliisa bulungi security eri gulugulu tulina sports ne MDD basomesa bazadde baagala abaana era bamanyi kye bakola school fees zijja buli nsawo ya muzadde era ng'okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero okumanya ebisingawo kuba ku 0707 89900 oba 070977 Prosper Junior School, God our provider. Tusobwe enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98.7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98.7. Obwakabaka bwa Katonda buli lwa mukaaga ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro ku 98.7. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga 10.7 Masaka 93.5 Muwende 95.8 Mbale 17.7 Mbarara 96.9 Masindi 94.7 Kabale MCF Radio emmere y'omwoyo. Here we go. Kino ky'ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tulu Petrol Station. Nkikubuulire eggwanga sitaani asobola okukwata ku ggwanga n'alemerako kyobola tusabire nnyo eggwanga abeegalizi mbagamba wano okusabira eggwanga amawanga mangi agakwatibwako sitaani gaagana okutereera kwata eggwanga nga Kongo emyaka n'emyaka okuva ddiri agana okutereera Somalia nga sitaani yalinyweza bw'ati mu ngalo ze terigenda kutereera kabateese kabakole ki nga tisoboka naye lyaffe terigenda kutabankwa lirimu abeegayiriza abakakongoliro. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tulu Petrol Station. Omuzadde tomala gatwala mwana wo mu ssomero kubanga olina okumuzzaayo. Omwana wo mutwale mu ssomero erisobola omusomesa academics, empisa, okutya Katonda ko n'ebyemizannyo ko cultural activities nga tebabisudde mu kuluka. Essomero bwe lityo lirimu lyokka Shekaina Elementary School byonna ebyo babikola n'okuteekateeka omwana wo obulamu obw'omu maaso bumwanguyire. Shekaina Elementary School ssomero lya primary lisangibwa Mazisero Kajjansi Sisa Road okutuukayo viiramu ekitende owetera okukuba erigenda ku ssomero lya St. Mary's Kitende. Kati nno omuzadde dduka bunnambiro ofunira omwana we ekifo okuva ku kindagateni okutuuka ku kibiina eky'omukaaga P6 okumanya ebisingawo nooti 74 nooti 323123 ne nooti 775 6584 nooti z'okubako mu biseera eby'okkola oba okubira head teacher ku nooti 758 4 nooti. Omuzadde tutangatanga ng'olonye essomero omwana wo gy'anaakugukira oleme kuswala jangu kati owandiise omwana wo ku Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erigenda okusomesa omwana wo ayige afuuke omuwanguzi. Tusangibwa Kabuusu Lubaga Road kumpi ne Main Masaka Road opposite Total Petrol Station. Essomero lya day ne boarding abawala n'abalenzi lina O ne A level. Tusomesa amasomo gonna aga sciences ne arts. Tulina scripture union tuyigiriza abaana okusaba basobole okukulanga batya Katonda. School fees abava ewaka emitwalo 35 gyokka ate ab'ekisulo emitwalo 55 gyokka. Essira tuliteekera ddala ku baana abo abavubuse kubanga be bakulembeza ab'enkya. Okwewandiisa okufuna ekifo mitwalo 5 ku ssomero okuva ku saa 2 ez'okumakya paka saa 11 ez'akawungeezi awo ku Victoria High School Kabuusu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 23 08 11 oba 0758 00 19 00 oba 0771 33 31 75. Victory High School Kabuusu. Yebale nnyo mwagala nnyo kuwona yanjagala bankubira engalo ngoma mbabuulira ebinene. Yebale nnyo asaana kwagala amanyi omukwano. Yebale nnyo sajja yanzaawula nali nazaawadda yakubibwa
amanya ebyensi nanditedde wasinga teyanyamba yeebale nnyo yandabirira ewange sijula kankubuulira ekyama bwemwogera kumpulira nnyo essanyu naye sitaani yantama nnyo sitaani yantama kankubuulira ensonga naye woofiira wano anaabeera kunyiye sitaani yantama okuzikiriza okubba n'okutya asaba saddaaka ez'ebisolo ssaako n'ez'abantu abaana baffe n'abasaddaakisa abatannyo n'abakulu ebitundu ebyekyama n'olulimi n'akokojjola ng'alina ettima ezo endwadde n'akisidenti sitaani yasomba n'atuvugunya abangi wuliriza ekirala ajoganya ayina ekkubitisi terubale yataba mwetegereza mulabye takkuta teberezaamu enkoko n'olunda omusamize n'alya sitaani ng'alumya embuzi n'olunda omusamize n'alya esente ez'okolawo n'azikusaba omusamize n'alya ne bagejja embuto kitawe n'okozimba lwaki tomudduka nze kyenno kinnumo abange kinnumo okujula okunzita lubalemu esonyiwe ne bw'olikola otya tagenda kukkuta ekirala yansobera tatereeranga kuba talina ntobo ejjukira n'ejjuuzi bwe yakuyisa obukunya mu sitenseni ewamwe mbuuzako omulala lwaki olinda okukuyisa obukunya ate ku mulembe gwaffe guno sitaani ajoze n'obugere n'awanika bamaama b'eggwanga abayisa bwereere ye nga tulabye ebinene mundisha siriti n'emiri abitudde byattuzi ye nga tulabye ensonyi waliwo abawala ab'emyusa abatwala mu nguudo bassebo ne beerenga olumala okwetunda olwo ne balwala sirimu n'aluma sitaani twala eri sirimu w'amaze abalungi bw'atuuse embasajja n'atabula sitaani ng'atabula wuliriza eno sitaani ng'aswaza okwata otya omwana eyava mu ntumbu ezo obusegu n'obuwemu byebijjudde buli wamu w'oyita abayimbi baleero bayimba byabukaba ne mawulire bijjudde abantu batta bannaabwe sitaani yabakozesa munange mudduke abavubuka baleero ajoza abo n'okulata n'alata wulira bw'ajoga abaliisa omuddo ne babanga embuzi enjaga gy'owulira gye bafuwa etoolo ne bavaako waya awo n'abazadde n'obalaba tebageka obwana bwabwe budduka ekibabu wuliriza ensonga olokole bw'onjirira sitaani eraalumwa gy'oli omukyala bw'omuwasa abaana n'ozaala akajula okwetuga twonoona ebintu by'abantu ensonga yabwittanza akasajja kantama kalowooza kalina fyuca leka tamanya nti geyenegeesonga sitaani twala eri pulaani z'okubanga zavunda sitaani twala eri enkola zo zonna zirimu embaliga okumanya sitaani yantamu tebwolaba namwenenya sigenda muddira nina katonda wange mwagala nnyo okubala yanjagala kale teryali mukyaya mwagala nnyo ndayidde maama kankubuulira ensonga emunjagaza okukira benjagala oyo sitaani kolaba yamuwangula era n'amufotola era ekinsanyusa waddeko ebanka yesu kamukankana yesu n'amala atuuka sitaani tayimirira ng'amalamu omusubi yatuwa n'amaanyi tumeke sitaani tumukaabye ng'obukoko kugambye yesu ne muyita sitaani aterebuka era n'afotoka era nze gw'olaba sitaani sikyamuta obuyinza bwampeebwa amayembe ngagoba esimu n'egigoba mu linnya lya yesu abakyala n'abaami okkiriza yesu lw'obeera ow'eddembe mu byonna kambabuulire okkiriza yesu kale tomegebwa naawe gy'omusembeze ofune eddembe ng'eryaffe lye twafuna kale teryali munnemesa wagala nnyo kubanga yantaasa si yajja nanjagala nambudaabuda okukira abanzaala muyita lya ddadi mwagala nnyo kuba yanzawula muyita lya mwami mwagala nnyo kuba tasangika muyita kimuli kyange mwagala nnyo kuba tange yangako namutuma mwawufu
mwesigwa abadde mwesiga era tangayangako obugagga bugabo bulamu akuwa bwabuwa essanyu n'eddembe endwadde ziwonya kazibe nga zakula zityawo wanga asobola okuganja kwonoonya nsanze mu yesu laba naganja dda balungi be nali ndabye teri amufaanana bonna abasukkulumye omukisa gwonoonya yesu yagugaba okutali nnaku ono omukulu gw'eŋŋamba yajja tube balamu mubujjuvu nkakasa byenjogera namuvumbula omusajja mwawufu ebiwundu ebinyiga maziga gasangula n'essanyu n'alikuwa lokoka leero akusangula amaziga w'ejjage alokola awonya akyusa abatemu ababbi n'abalogo bonna kambakutire sembeze yesu omulungi ow'amazima nawe lokoka leero yesu omusembeza akulwanira entalo kankomawo kyembasaba bannamogeddeko nze obudde mbuzibya bazanga yesu nina katonda wange mikwano gyaffe abalungi atasosola bannange katonda affe tasosola kubanga lwaki ffenna ye yatutonda oba obadde n'ekibbo wansi oba obadde olina akakomo oba obadde n'eyirizi obanga gwe bamanyi ku kyalo nti gwe musamize byonna bw'obikola mikwano gyaffe katonda affe tasosola osobolera ddala bulungi nnyo okumuwa omutima gwo kubanga akimanyi we ye yakuyingiramu yakozesa maanyi okuwamba naye olwaleero kikaseera ak'okununulibwa ebika byaffe byonna nzikiriza nti mukama asobola obbinunula bisobola okununulibwa ne bivaamu sitaani obuwangwa bwonna ne buvaamu sitaani ffe kyetwogera abalokole ebintu byaffe byonna tubyagala naye sitaani gwe tukyawa kasita abanga alabisibwa mu kintu ekimu awo ffe tumukuba bukubi mu linnya lya yesu kubanga tatwagalangako ebbanga lyonna naye katonda affe mwesigwa munzikirize oluyimba bwe rutyo bwaluyimbye omukyalo oyo era nga nkugamba ntya nti olunaku lunaku lwa mukaaga luno lwennyini abakyala abafumbo abatazaala abavaamu embuto abazaala abaana ab'ekika ekimu ssaawa 4 ez'okumakya musumba Tomu akulindiridde ate ku Sande tubeere n'abaana aba P1 mpaka P4 nga 7 January 2024 ate Saturday nga 13 tubeere n'aba senior 1 mpaka senior 4 olwo nga ate nga 13 January bajja kubeera waateera okubatizibwa ku olwo olunaku ennaku z'omwezi nga 10 ne 11 Sande nga 14 wabeerewo okusomesa kw'abaana aba P5 mpaka P7 zijja kubeera ssaawa 7 ate Saturday nga 2 tubeere n'abaana aba senior 5 mpaka senior 6 byonna musumba Tomu bw'ate wabiranze. Prosper Junior School lisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe ekisomero liri ku musingi gwa kirokole lirina Nabo Center number basomesa abaana aba baby class paka P7 era nga babayigiriza okukola cakes donuts basomesa abaana era nga bakugamba batya nti n'okubalira babalera abaana ab'emyezi 6 n'okweyongerayo nga security ennungi balina sports ne MDD school fees zijja mu buli nsawo ya muzadde okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ennamba y'essimu etuweereddwa ku 0707 809 900 ne 0701 978 35 ate Midland Parents Boarding Secondary School basangibwa Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka wamu ne Kawutoka Jazz ku luguudo lw'e Ntebe musingi gwa bulokole essomero senior 1 mpaka senior 6 center number etuuza ebigezo bayizi bayita bulungi ku mitendera gyonna senior 4 ne senior 6 security ennungi school fees $80 okuwandiisa $5 bitabo pen uniform omuyizi abifuna ku bwereere ab'embalala n'ebitundu ebyetooloddewo foomu za kwewandiisa muzijja ku Holy Spirit Church mu office ya administrator Madam Jennifer Ntale Road wamu ne ku King of Kings Church mu office ya GNTV Kamukuzi Mbala City bayizi bonna abayambibwako director ku mutendera gwa half basale ku ttabi ly'Empigi form y'okuyambibwako ogijja mu office ya Madam Shalon ku ttabi ly'e Kajjansi namba y'essimu etuweereddwa ku 0754 272 ne 0780 393 bwe batyo no batugambe tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mwami Bbale emutundwe eno otuukayo ddi gwe yakasukanga bu radio bw'omukyala kati olokose deliverance tugifunye ddi eva mu ndagaano ezo zonna ezo zewali wakola n'emizimu Katonda ono
waliwo omukyala ali awo bamuyita maama Musa ali kumpi nange kaakati alaba embeera eyo ntuuse mu mbeera eyo abaako ye yasabiranga wano era yanyumizaako n'omwana eyasooka yamugjawa wano kaakati abaako omusumba gwe yakubira amunnyonnyola ekiriwo bwe yamunnyonnyola n'amugamba akatusabe ne basabira watya wamu ku ssimu n'amugamba omuntu oyo tajja kukola kikufa agenda kukola kikubeerawo okiwuliriza olwo amaloboozi wali gayitiŋŋana nga bwe nkugambye tukoye jjajja Bbale twagala Bbale oluvannyuma ennyawo we nalabira amadiini ag'enjawulo nga basaba wali bamasheeke balomba dduwa nsobole okukola ki okutereera naye nga waliwo omuntu ambuliramu bwe tufaanagana okutuusa ebaakola byonna ne bigaana okutuusa enalaba omusajja ekitundu ky'omukono ekyantunulamu bwe kyantunulamu mu kifuba ne kivaamu ekitangaala nga kyamaanyi bwe kivaamu ekitangaala kyamaanyi ne ndyoka nvaamu omuntu omulala ow'okubiri nga tufaanagana naye nga mutamiivu ng'awunya omwenge ne nvaamu n'enkata ya ttimba omuguunwa bwe guti ne balaga ng'alina obwakabaka bwe yali alwanira ne bamutuuza ku nkata ya ttimba eyo ne bandaga nga bamututte ebbaala eggaliraaya saidi ku lw'ekayunga eyo oyita ekayunga ku lusozi bwe baasima ekinnya kyali kyetooloovu nendaba nga bamuteekayo ne bamusibirayo kwe kwali okudda kwange engulu era bwe yali agya nawuli amagumba gano nga gaseeseetuka nga bamunjijjamu kati omukazi bwe baafuna oluwenda ne bajja ne bannona tuseeka tukikubireko ekyengalo omanyi Katonda naye bw'akola tumukubira engalo ez'amaanyi bakwambudde Bbale omusamize ne byonna byakola olwo Katonda ayagala Bbale omupya otyo atakwatanga ku mmindi atakwatanga ku kagubeere mwenge naye kata y'omwenge n'ekita nakyo bakigalira omwo byonna konkugambe we yange ennyinda eno gyaba yali yasalira waliwo ebirwadde byogerwako mu kyamateeka olwokubiri oba 28 ebyekikolima ebyo ennyinda eno yali yatandika okusalirira nga naye njijjanja byegaanyi kati nga bwenywa ku kawalagi kenkwataako n'empisaawo naye byonna kasayamala okunjjamu ebyo byonna ne bigenda puresha bye baali bagambye ebirwadde siddangamu naguno guliko bye baali baŋŋaana mbirya sukaali yagenda puresha yagenda buli kirwadde kyonna buli kye baali baŋŋaana naye nga nali ku ntuutuuli ya gaweketi sitaani yali yakuwa omugabo bwe ntyo mukazi wange eri ne bamusalya amagezi kafyu gye yali amukwatidde ne bajja ne bannona ne bantwala ne bampangisiriza esaidi zaawe Kanyanda ne tubeeraawo mu covid oyo wewabeererawo ekisiibo ekyali ekya Mutundwe n'enkiyingiramu ne ntandika okusaba n'okusiiba oluvannyuma ennyo eddoboozi ne likka nga liŋŋamba okuddawa ennakifuma kwe komawo ennakifuma bwe nakomawo ennakifuma waliwo omusamizi omwe yansinga n'aŋŋamba naye kasajja gw'olina obulamu emirundi 3 ne mugamba obulamu buno si bwange buliko nannyini bwo kubanga nze sina maanyi bwe ntunuulira yonna naki byempiseemu n'okubeerawo si bwange naŋŋamba naye ojudde weegaane bajjajjaabo otuuse okulya empitambi era obusungu bukyabalina gwalokose gwawonye eddalu avudde ku mwenge abantu baagala ki baŋŋamba ntuuse okulya empitambi nti tolina gy'ogenda kujja ssente walala kubanga kali ke kabadde akalimu kakoze eki kaweddewo kati otuuse okulya empitambi emyaka walina emeka egyo ejange emyaka 36 mpulira kaakati
nengenda awaka ebigambo ne biyitiŋŋana ne bampa omwezi ne bampa ebbanga bwe batyo naye nze nga nkoze eki ngumye entuulituuli z'obusamize waddamu ne muzookya wali ze baakomyawo kati bwe nali mukazi wange bwe yajja ne tukwata ebintu bali ne tubategeeza ne biddayo ku kyaki ffe twamala okusimbula ne tubakubira ebisumuluzo twabibalekera ne bagenda ne babijjamu ne babitwala ne babyokya gwali muyiggo bwe gutyo nno ne byokebwa. Katonda asobola okujja okuba ng'obadde osamira Katonda n'akuwa omulimu mwami Bbale omulimu agukuwa kubanga nga mmaze okukomawo ng'eddoboozi lisenti ddayo nakifuma abantu baawula amaanyi ga Katonda n'aga sitaani bw'atyo bwe yaŋŋamba nti ddayo nakifuma bwe baali bakumanyidde bwe wakoleranga buli kimu abantu baawula amaanyi ga Katonda n'aga sitaani n'ensooka n'entya si kuddukawo buddusi n'ensooka n'entya ng'otyaki olwo nga eyatuukako kiri bwe nzirayo ne bammaliriza yali alumiddwa ku musota bw'ogulaba ogudduka bw'olaba omugwa ogwekanga akati n'ensooka n'eŋŋaana eddoboozi ne liddamu ne liremerako n'eŋŋaana nenoonyawo ebirimu nsimyeko ku ttooyi nsiseeko ku ttaka eryo erya ttooyi nkubyeko ku bulooka ne oyo mukazi wange omwana muto bwe bityo ekyavaamu ne byesiba nga tebansasula okutuusa bwe nasituka ne ŋŋondera eddoboozi ne tukomawo ennakifuma bwe twakomawo ebigambo ebyo bye byannyaniriza ati lwaki nkola ya Yesu oba bw'amala okusumulula ayagala oddeyokko mu babo bategeere amazima kyaba atwagaza kubanga baba baakulaba ne bye wakolanga kati nze waliwo abansiŋŋaana ne beewuunya era ne batakkiriza ne bagaa tekisoboka oli ng'alina kumala kutuuka awaka alabeko ddala y'ono Bbale oli eyali ammanyi ku ky'omwenge naye alabika agubbirira naye nedda bakwetegereze bakwetegereze bakwekenneenye mpazi watugambye walinga omusajja yali mmakko 5 omanyi naye Yesu bwe yamuwonya bwe yamugamba atya era yamugamba nga bwe yakugamba kituufu mbu ne batuwewe Mako 5:15 akadde kadduse mbu ne batuuka awali Yesu ne balaba eyaliko dayimooni ng'atudde ng'ayambadde ng'alina amagezi oyo eyaliko legion ne batya abalaba ne babannyonnyola ebimubaddeko oyo eyaliko dayimooni era n'ebyembizzi ne batunula okumwegayirira okuva mu nsalo zaabwe awo bwe yali ng'asaabala mu lyato eyaliko dayimooni n'amwegayirira abeere naye 19 n'atamuganya naye n'amugamba nti genda eka mu babo obabuulire bwe biri ebikulu Katonda byabukukoledde ne bwakusaasidde n'agenda n'atanula okubuulira mu Dekapooli bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera abantu bonna ne beewuunya nga mwami Bbale ali ku muwanguzi tawanika nze nalina amanya the man of conqueror British Empire kaakano nga bwenywamu omwenge byebyo era nga bagamba the man mumulabyeko conqueror mumulabyeko British Empire mumulabyeko gemanya ge bakuyitanga gemanya agampitibwanga conqueror mwami kyala wo yagatugamba mbu wajjanga ogogera ng'otamidde nze konkala the man of conqueror British Empire naye Mukama ayinza byonna naye kikwewuunyisa
abantu abandabanga mu mbeera eri abandabanga bye nakolanga nakati bandaba naye obagamba oli nasigala ng'era tategedde kasita obagambye sigwasoose obutakutegeera ojja kuddayo omaleyo omusajja woyo ewa essula ey'okutaano nabo yabagamba nga abamu beewuniikirira naye katonda asigala katonda. Mpulira the man konkala British Empire. Naye nze nange nali sikirowoozangako nti ddala buyinza okukyanga nvudde ku mwenge naye nkyewuunya ne bwe nsiŋŋaana omuntu agonywa muli mpulira ekizibu munda mu nze era ne musaasira kubanga mmanyi ye anywa naye munda mu ye mulimu amukozesa ekyo. Baŋŋamba ab'emitima tebanywa mwenge kasita bagukombako gubafuula ekirala ate ng'eri ku kitebe ewakulu gye tusibuka bagukola ki bagamba gwe gubaaniriza weebale nnyo. Okanywa ne kakola katya ne kadde dda okanywa ne kadde dda tukubireko Yesu engalo ez'amaanyi n'akalulu ak'amaanyi bannange. Embwa ya poliisi eyamanya tugajjukidde bakuyitanga embwa ya poliisi. Embwa ya poliisi mpozi ki ekyakuyisanga embwa ya poliisi? Ebisumbuwa ebyalo mayembe gali ku kyalo biki ng'ogafefutta awe nakasongola bantambuza ebyalo n'ebyalo wentuuka embwa ya poliisi etuuse naye ekiseera kyatuuka Katonda ne yeeraga ng'ebyo byonna byabutakola ki. Mwami Bbale fe abasaba wano emutundu twekutula mu ndagaano ez'ekika ez'emizimu ez'emisambwa Katonda gwe byonna yabikusumulula omulundi gumu ku olwo tewali ndagaano yonna mu myoyo gyonna egyo ng'olokose ejyaddamukko wadde okutawaanyamukko kiri ekirooto kyewalabanga byonna babizinze babitaddeyo awo nga bamaze okunzigyamu enkata ya timba n'omuntu oli nasumululwa mu ndwadde mu mwenge mu mmindi mu birwadde nemba nga mbikoze eki nga zigenze wabula nga nkomyewo nafunamu okusoomoozebwa wabangawo ebijja okunnumba kati bwe nasabanga ngenda okulyanga emiranga nenyongera okusaba nagenda okulya emiranga gigenda gyeyongerayo ekyakomekereza nagenda otandika nga sikyagiwulira. Radio yali ekuyigiriza okusaba wonna nali nasabanga nga nsinzira ku radio nga baba basaba nange nga nkola ki nga tusaba nendoza bye weenenyanga obitegeera bulungi bwe bagamba kati katwenenye tusazeemu endagaano nenenyanga buli kantu konna ng'omanya gye wakakolera waliwo byosobola okwerabira waliwo byosobola okwerabira naye neyambisa ekyawandiikibwa ekiri mu Matayo 15:13 kankisome ekyo 15:13 katukomewo nakyo tovaawo. Emmere y'omwoyo gwo wandyagadde okutondawo essomero eddungi. Ekimu ku bisaanyizo ebiraga nti essomero ddungi y'enkolagana ennungi wakati w'omusomesa n'abayizi. Kkiriza nkwanjulire mwami Okero, musomesa awuliriza abayizi be, atumbula obwenkanya, takozesa muggo. Abayizi tewali kibakugira kutuukiriza birooto byabwe. Essomero lyange eritaliimu kutulugunyizibwa by'ebiseera byange eby'omu maaso ebitangaavu. Raising Voices. Mukama nsaba onziriremu omulundi ogwokubiri abaana bange bafune ebyokukola. Laba oli omukulu yakoma mu P4 amuddeko P6 leero bano abato simanyi. Mukyala Kamya essaala z'Omukama yazaanukudde dda atya. Busiika Vocational and Technical School Evumba batendeka abayizi ku ddaala erya certificate, batendeka abayizi okuva ku baakoma mu P3 n'ekyomusanvu saako n'oyo ataafuna bbaluwa y'abuyigirize yonna mu masomo omuli cosmetology, tailoring, garment design, plumbing, motor vehicle mechanics, electrical installation, welding and metal fabrication ku ddaala erya diploma mu masomo omuli cosmetology, garment design ne hairdressing. Ate nga ku masomo ago babagatirako obukugu mu entrepreneurship, financial literacy ne computer ku bwereere. Busiika Vocational and
and Technical School basangibwa Vumba Trading Center e Busiika. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0754 4 4 oba 0751 278 383. Busiika Vocational and Technical School. Strive for excellence. Butere tukomye oli ku 98 katonyeze 7 mu program y'enganzi mwoli muwanguzi mukwano yenno tawanika ngenda kuwaayo abalamujja munoonya mwami Bbale yatuwaako obujulizi ebiralo jja bisanga mu bujulizi obwo ogenda mu groups obasabe akatambya akasooka leero atuddiddemu otegera nti abawanguzi baba n'ebintu bingi byabatayogedde leero bwayize alinganga alese version endala naye nga byebyo mwami Bbale wanji musumba ogambye nti Matayo 15:13 Yesu yagambira nti buli kisimbe kitango ow'omuggulu kyataasimba kirisimbulibwa. Naye n'addamu n'agamba nti buli kisimbe kitango ow'omuggulu kyataasimba kirisimbulwa. Kati nakyeyambisanga nti wonna nga njuliza Yesu nti si gwe wagamba nti buli kisimbe kyonna ekitaasimbwa kitaawo ow'omuggulu kirisimbulibwa. Nange kennyini simanyi ebimu we bikola ki, naye ye taata amanyi buli kimu we kikola ki, we kyateekebwa. Nsaba kisimbulibweyo. Kati nenva ate nenzira mu Yeremiya 5:1 we yagambye nti tuli bikozesebwa bye tuli mbazzi zakozesa okola ki, kati nentandika okulwana nga nkozesa ki, ng'ntema ebyoto byonna n'okumenya. ekitegeeza omuntu tava buvi mu busamize n'alokoka, naye alina okukolebwako deliverance n'ayiga okusaba. Otyo ebyali mikwano gye ate alina byetaggula alina byetakkuluzaako. Lubaale musoke n'omukuba kiwanuka n'omukuba naye nga luli mwali muwuliziganya kati gw'omuyigga tokkiriza ye kuyiga. Wano yali atandika okunjigga nemmanya kati oyina omuyigga nga naye atandika okudduka. Omuga sikyaliwo n'omweyambula. Endagaano zonna ze mwakola naye n'otandika ozikola kinzisazaamu era mbyegaana. Basi babuulireko abagenda okulokoka kubanga laba bw'omala okulokoka totuula butuuzi n'owabuwi bujulizi. Totuula butuuzi luba lutalo, obulokozi lutalo. Okola otya weeyambula weegaana endagaano n'osaba yonna gy'oli wateekebwa okubeera nga osimbulibwayo odde mu kifo kyo ky'olina okukola ki, eky'obwakatonda. Kubanga kye nasooka okumanya nti ekyamazima obuyinza ffe tubuwa omubi, naye ng'obuyinza ffe tulina okuba nabwo era nga tuli bafuzi. Naye obufuzi twabusuulawo ne tubulekera omubi okubeera nti yatufuga. Kati weegaana endagaano ziwalagaana naye ez'emizimu, ez'abalongo, ez'emisambwa, ez'amayembe zonna n'ozeegaana. Emirembe mpozi mukikosa emirembe mmeka? Emirembe 9 okuva emabega. Mulaamiriza emirembe 9. Anti obusamize obutambulya mu 9. Kati naawe wano olina kuyita mu 9 okuzeekutulako. Emyenda kitegeeza kinadde ekirese nga sigenda kukyogerako naye katutumaliriza kati n'ebibuuzo biibi oli agamba tutambulira mu myenda bakasuka emmwanyi 9. Kaakati emyenda ze zibeera kati wekubeera ku Samira kangeze nti emyenda 3 gwabanga mwezi. Naye nekifunzibwa nti kati giba nnaku zentuula naye mu generations 9 buli ayingira ekika n'asamira alina okuwaayo generation emirembe 9
ejijja mu maaso notyo muwanguzi waffe wangi musumba taanya akataleke kakokka k'oba oyogera nkuwa ebibuuzo by'abantu ekibuuzo ekibaddewo kyekyokusalibwa emisale nti abantu bangi babasandagga oba gwe wasandaggako ku bantu nasandagga nnyo nange nensandaggibwa naye emisale egyo ekyamazima zibanga ndagaano n'emizimu kubanga nakugambye nti ekivuga emiti gyonna egigenda ng'okuganga okuuma temubula ggumba lya mufu abagangibwa otyo mu ddagala erisandaggibwa mubaamu obuwunga mpulira nawolovu bikere mitwe gya misota makonkome ebiwaawo bya nfudu yirizi za mpologoma bintu bingi tubisandaga kati gwe obeera awo nga walokoka n'ovaayo n'otutegera kyakkola olaba ebisoosolo oluusi ebikulumbagana ng'oloota olaba bintu by'olwanagana nabyo naye nga byakuyingizibwa mu mubiri ate gye emisale lwaki tegivaawo oli ne bweyeyerusa gisigalawo otyo awo bonna bibuuzo nno babibuuza wano naye bw'oyita omusaayi omusaayi gwa yesu gumala gubijjawo nkasa wennyika musaayi nze ku saddaaka ezaayiika ekyamazima nandibadde siriiwo naye omusaayi gwa yesu tegulina kye gulemwa saddaaka nnyingi ezikolebwa nga tuli eri lwakuba nti wano bwe ziba zoogerebwako bamanyi ntono naye tukozesa saddaaka ez'amakonkome mu kuloga saddaaka ez'ebikere saddaaka eza pusi ez'obubu obuto obutanazibula maaso obukoko obuto naye saddaaka ezimu abamu tebazimanyi kalibeere ejjanzi zibeera saddaaka naye zisinziira ogenda gikozesa ki kyova olaba nti neekubeera kujjanjaba nga totuuse ku saddaaka nga tukyali mu mbeera eri ey'obusawuzi nga tonnatuuka ku saddaaka gye baalogeramu muntu oyo neekulema okumanya omuntu asooka okulema okuvumula naye kasoogitegeera oba omumaze kwegamba saddaaka yenyweza ekintu naye olibeera musawo otya abo abalwadde gw'olaba nti agaanye oba tonnatuuka ku saddaaka gye baamukoleramu nga bamuloga oba togimanyi oba togimanyi awo wootagalira katonda kyeyava atuwa yesu okubeera nti ye saddaaka emalawo gyonna emisaayi gyonna my lord kubira yesu engalo ez'amaanyi n'akalulu ak'amaanyi mwami Bbale wangi musumba obudde budduse emisinde studio ekutta omuliro tukusiibula tetulina kyakukola bye mulina bingi sooka okamaleyo ako akasaddaaka Zakariya 9:11 agamba atya sooka okamaleyo ako akasaddaaka nze nkuwa byafeena saddaaka nyingi ezikolebwa nga bwe nzinnyonnyodde ez'enjiibwa ez'enkoko ensesere enkoko enzirugavu endiga embuzi ebintu ebifaanaganako bwetyo naye kati ennamba esinga baddukira ku saddaaka zino ze bategeera mbuzi enkoko nte njiibwa naye eriyo ziri enneekusifu ate nga za bulabe ezo zivayo za bulabe kati bano abasitula laddu ekkonkome teribulamu nga bw'oliraba nga liri ku muti we lisitulwa we likola ki eyo lye lisitulya ddala laddu okuloga abasajja ne babanga ekkonkome mu kyoyogera kyakkiriza nga kyoyogera kyokkiriza mwami Bbale wangi abakyala abafumbo bagambye mwabalogeranga abaami baabwe akasembayo ndi ku bibuuzo biibino bannange abaasandagibwa mukitegedde saddaaka ze bakozesa kyova olaba oluusi katonda akubikkulira ebintu bino naye musumba Tom yatugamba nti ologeba otya saddaaka y'enkoko eddogo ne likwata ng'olina saddaaka ey'omusaayi gwa yesu ye saddaaka enaazaawo emisaayi gyonna
akataleke kakalala mwami Bbale emusumba mumuleeta ekibuuzo ekisembayo mwami Bbale agenda mu linnya lya Yesu ye muwanguzi waffe twebaza Katonda abali wano bakuba akasimu wayogedde ku kintu ky'okuzuuka eky'omuntu okukolera mu bafunti omuntu oyo nga bamusimbyeko eddagala yoyo gw'oloota nga ajja kunoonya waliwo abamu nti aloota omufu nga ajjidde ku ggaali amuvugako ng'omufu ajjidde ku ggaali kakati okuloota omufu nga ajjidde ku ggaali akuvugirako omuntu oyo aba yaliko amayembe aba yaliko amayembe gegajjira ku pikipiki n'eggaali gagikozesa kati eggaali gabeera gano ag'ekika ag'ekika kati eri pikipiki agajjira ku piki ge gali agakifaalu agakkuba obukubi ge gajjira ge ga piki bagasindise busindise otyo gakutte gakumalewo naye gano maanyi ga kifuba ga kagaali kika kiba mizimu gya kika ga kika okay tetujja bimalayo naye bwatyo yazuukizanga abafune abateekako ne ssente ne bajja bakunoonya okay ekibuuzo nekyoyizeemu tetulina kyakkola obudde bwebu halo wangi munnange musumba tete wangi kakati nange mbadde nkugamba nti omusajja muwulidde bannaye Yesu yeebazibwe yeebale kuwangula amiina maama naye nze obuzibu bwa nnyina kaakati iye nze omusajja owange ebyo tabikkiririzaamu ate empulya eddiini njagala nnyo ndi wala eno ndi bukoma nsimbi naye ndi mulwadde ebyobulokole tabikkiririzaamu iye ne bw'omugamba bye waloosa agamba nze nkooye obunabbi bwo kaakati gwe kyoba okola sigala ng'olwana olutalo musumba olutalo ndulwana n'ekisinga okunsumbuwa kimu tulo bwensaba ng'otulo tujja bintu bimmenya ate nga nfaayo n'enteekayo omutima zibiriza kasita abakuloga bo tebeebaka wejjeemu obukoowu kale mukwano sijja kubeera kuggwe wekka omukisa katuguweeko n'abalala waliwo eyagambye ekigambo n'agamba naye musumba abantu abalogo n'abasamize banyiikira ffe tetulina nekyetunyiikira tebeebaka bamugamba noonya eddaalo ng'agenda alinoonya eyo omuntu eyafa siriimu ng'alinoonya pasajja gyaffe waffe eddadi waffe omulongo era we twali tukyali bato naffe baabitwambaza nga naye byonna bibuuzo mwami Bbale bigenda okuddibwamu kyokka tuve wano mu linnya lya Yesu okay onaagambye nti waffe omulongo era twali tubambazibwa twalokoka era naffe abalokoka biba bikyatukozesa naye muzeeyiyo keesi akyagiyina ewaabwe baali balongo era nga babambaza bagiyita migogo migogo gy'abalongo bw'alokoka biba bikyamutawaanya bw'alokoka endagaano ezo obuyinza abulina okuleka nga yatabukozesezza kubanga ali Mako 16 17 ayogera bulungi kyobonero bunaagendanga n'abo abakkiriza banaagobanga emizimu era asobola okugikola n'ebyo abikutula n'abigoba obuyinza abulina kaakano n'obisindikira omuliro amiina omuwanguzi waffe waliwo ekino ekyokuzaala abaana abalina amabala abamu bagamba nti lubaale abantu bagamba nti omuntu bw'azaalibwa n'ebbala oyo aba kimukakatako nti yalina okubeera ne lubaale abaana abazaaliddwa n'amabala mwami Bbale bwe twali nga nkyali eri omwana bw'ajja n'ebbala waliwo erijja nga limyufu nga tugamba eryo lyakiwanuka akubako emmando yakyo eyakiwanuka bwe lyaba nga liddugavu nga lyakinene ebbala eriddugavu lyakinene walumba ettanda kinene abeera walumba ettanda tekiba kitambo abo balongo omu alinga wassa omulala kato era kyova owulira nti kinene nyumba ate oli kinene batenda ekitambo ye kinene nyumba oli kinene batenda ye walumbe ettanda ate oliwo ekkungu buyozi
ono walumbe wetanda ate oli wekungu buyozi. kale mugeresa lubaale singa gwe mutwe mugerese ki. Bikola kyaffe abalungi munzikirize. Hallo banje mukwano. Amina munnange. Nange nkikutudde leero nkuseemu. Amina. Nze Evelyn Bikanyanya. Mbadde mbuuza waliwo mutabani wange yaloota munne nga nga yeeyingiramu ng'omuntu amufaanana amuyingiddemu. Oluvannyuma ate n'afuuka ente. Mbadde nsaba ekyo eky'okuyingira mu ntu saakitegeera omuntu amufaanana ate n'amuyingiramu. Neyanzita nnyo. Atagenda mufulumamu bufulumi ajja asabe era bwe kyetaaga. Mwana muleete bamusabire mukwano gwange ekyamuyingiramu kimuveemu. Okay. Hello wanji munnange. Mbali gyesiibaze. Amina. Mbadde mbuuza waliwo ekitambo kino ekyekika ekyobuseegu kyakaseegu ekikozesa omukazi kitera tambulira mbirooto ki? Abo nabo waliwo ebitambo by'abakazi oba ayogera kawula. Ayogera ku goni kaakati ekyo ekijja ne kikozesa omukyala. N'abasajja nekibakozesa oba ne kijja ne kikozesa omusajja. Kyayogerako naye kyakugoba bugobi olw'ensonga bw'obanga okkiriza kubanga kiba kyakuzza amabega era ebintu bifaafaagana. Nakyo mwakisindikanga oba kiba kya famire nakyo kivaawo? Ekyo kirondola kuva mu famire. Eriyo n'endoga era gy'osobola okubeera ng'oli yakuteekako omuzimu ne gujja ne gukola bwe gutyo, naye bwe kiba kitambo kiba kiva eri mu famire nga kinoonya kitereeza. Naye kati gwe omulokole tewali n'ekyo nakyo ky'ogamba baba noonya kitereeza. Okuloota ng'ozze ku ssomero kiba kyo okiwuliza. Okuloota ebinnya ebiwanvu ng'olinga ayagala okubigwamu naye n'ofuna muzza kisa n'obuuka n'olaba ng'otumbira mu bbanga era kibeera ki? Ebinnya ebiwanvu. Ebyo ebinnya ebiwanvu n'okuddukira mu bbanga. Mwami Bbale mwabijjawo ebyo. Abantu bajja mu deliverance kubanga emutundwe wano babisomesa. Mu bapya bannange jangu dduka emisinde ebitambo oba byakawuula jangu Mukama agenda bikusumululamu mu kifo kino. Katonda amafuta musumba tomuyaga muwaga kusumulula mu mbeera bwetyo. Rose Jones UK passenger the gentleman akomewo again. Ayina ebintu bingi naye muno yalese y'amakaaga okuva ku 31st alina okuddayo alabe maama embeera gy'ayita musobola gyogerera wano naye yeetaaga taata n'abeerawo. Musumba Muwanguzi atangaaze ku kitambo nze ndoota nnina muwala gwendaba naye mbu muganda wange era oluusi ndoota ndi naye ekyambogo bambogo yaani oyo aloota alina muganda we ali naye sikitegedde. Musumba Muwanguzi atutangaazeemu mu ddagala ab'embuto erye banaabako. Ab'embuto bamanyi okunaaba ebyogero bamanyi okunaaba eddagala eryo eribatereeza abaana. Kaakati nze nina ekintu kye nabikkulirwa era nze omukazi owange namugaana okunaaba eddagala. Emumbwa byonna nabimugaana. Yesu akola ki? Okuleka eryo ery'omu kizungu mukkiriza. Antinento. Ly'omukkiriza n'akola ki? N'agenda. Olw'ensonga emu nina kye nagezaako okwo naye nagenda okulaba nga sitaani agenda gifuula nkwaso. Ekyo n'enkita. So omukazi ow'embuto bagenda oba bajjanga gye twali nga tetubaganya kunaaba ddagala lirimu musaayi. Nga omusaayi ogwo gwine entabula gye gutabula olubuto.
Kaakati oyo agamba ko kyeddaga sijja kimuwaamu nnyo maki magezi nti tutangaazeemu. Tetujja kutangaaza. Mwami Sebuchu yakyogerako. Emmumbu ezo bazikola mu miti nga bw'ogamba. Emiti egyo tujogere ddala lumu nti mubeera mugisaliddeko. Ekirala zaamu emisambwa mwami Bbale. Embwa oluusi weebeezaalidde. Embwa weezaalidde. Bayoolawo ne batabula mu ddagaalirwa. Liri. N'emiti gye muteeka. N'emiti kati ekyo y'ensonga lwaki sijja kisemba nnyo muntu kukola ki? Tetukisembera ddala. Kubanga n'ekyogo era muteekamu emiti. Weebale nnyo. Sibisemba nganze. Kkiriza bukkiriza emiti kitegeeza ki? Omuntu bw'awulira nti n'ekyogo kirimu emiti 39 aba ategeeza ki? Ekyogo kirimu emiti 39. Ekyogero kirimu emiti 2. Awo bajja kukategeera bulungi. Kiba kitabule emiti egy'enjawulo naye nga kinywezebwa na musaayi. Kinywezebwa n'omusaayi ne kifuuka ki? Ekyogo. Ate mpulira bayita n'abalokole, batandikira ku balokole. Abalokole n'abatali balokole. Ate ne weewuunya era n'ebaayo abajja. Omanyi lwaki abantu bagenda eddagala lye omanyi ebintu byabikwekebwa. Leero tumaliriza mwami Bbale te. Omanyi lwaki abantu bagenda? Abantu yanoze bunozi ddagala wali. Yaleese buleesi miti wali n'afumba. Kati kyekitwala abantu. Naye businga mubagamba nti emiti gino tugisalira. Emiti mugikola mitya? Mugisalira mwami Bbale. Era wakati mu kugisalira muba muyita emisambwa. Amaanyi g'emisambwa. Gamba nkujja na kino era kye nayogeddeko ekyeggulo eky'emmwanyi. Bw'ogenda ku ttale okwata emmwanyi ezo n'ozisumulula. N'ozisuula n'okasuka n'osaba n'oziteekawo n'osaba nannyini ddagala eryo. Akkiriza ogenda olikole ki? Nga gwe musambwa. Ng'ogenze ku ttale okulinoga. N'osuulawo oba 10 naye ng'emmwanyi ze zikulembedde. Kikuba nsiko. Otyo. Emmwanyi ze zikulembera. Weebale. Nga tonnanoga ddagala. Emmwanyi ezo ze zikola endagaano n'emizimu. Oba n'emisambwa. Era nga bw'olaba ku miti. Kati egyo emiti egyogerwako. Osobola okugenda ku muti ng'olina ogusalirako enkoko oggujjayo. Olina ogusalirako embuzi oggujjayo. Kisinziira ogenda gukozesa ki? Saddaaka eri yeegufuula ekyo ky'ogenda okukola. Nga kankugereze nga bw'olaba omutaama. Omutaama gusobola okutaamuula amaka ne gasansuka. Olwa saddaaka. Omutaama gusobola okusuula eddalo. Omutaama ate gusobola okuyita. Naye saddaaka yeegufuula ekyo ky'oyagala. Kwega muddira obutonde Katonda bwe yatuwa. Mmwe ne mubukyusa. Weebale nnyo. Tokyali ggwe. Ebiseera biri ne bukyusibwa okuva mu butonde bwa Katonda nga tukozesa zisaddaaka. Nga mukozesa saddaaka n'ebikolwa bye tuyitamu kubanga aliwo wootuuka nga kyetaagisa okugyamu engoye ogugjeyo ng'oli bukunya. Ebikolwa okugjayo ng'oli bukunya. Oba ogusima ng'oli bukunya. Bw'omaana oguyiwako omwenge. Oluusi n'ogukubako empiso sayidi ne sayidi n'ogulekayo ng'ogusayiddeko oba kabwa oba ki ennaku n'ogubalira ennaku n'oddayo n'ogunona. Ekitegeeza omuntu nga ye bw'abeera awo nga ye. Olwaleero tulina ffe twakulira eyo Masaka. Naye nga bw'oba ofunye ebbwa oddira ekibwa nkulata n'okikwata n'oteekako. Bw'oba olina ekifuba oddira ekiyondoyondo n'okibugumyako n'onywa. Kubanga ddagala Katonda yalituwa. Ekyo tekirina buzibu. Naye eri abagikolerako emikolo bebakifuula ekizibu. Naye gwe bw'oba okyemanyidde nti bwe nnoga ebbomba eryo likutula ekifuba osobola n'oddijja n'osooka olinnyika musaayi gwa Yesu. Ate lyaki kubanga baabimpa naye mwe mwabifuula. Sitaddeyo kikuba nsiko.
bannange tukubire Yesu engalo n'akalulu. Mwami Bbale nno byabawadde byama naye tebiggwayo. Tumulekaddeyo mu maka ge alabe ku mwana muwala n'abaana. Njagala oteeka emikono gye mu kifuba oddemu ebigambo bino eby'obulokozi. Gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nzija mu maaso go, nzikiriza mu mutima gwange, njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina. Mwami Bbale sumulula amafuta agasumulula abantu bonna abakyali mu buwambe. Mukama taata omusumba wange nkwebaza olw'olunaku olwaleero n'ennaku zonna ze mmaze nga ndi n'abaana bo. Kitange nsabye buli muntu yenna waali awulidde obujulizi obwo n'ekigambo kyo kye weetaaga Mukama kibeere nga kiyingira munda mu bo era bakifumintirizeeko. Taata kisobole okubakola obulungi. Manye ekigambo kyo kyawandiikibwa mu Baebbulaniya 4:12 nti ekigambo kyo kiramu era kikozi. Ate ne kiwandiikibwa mu Isaaya 5:9 olw'omwenda. Olwo n'ogamba nti olw'ekkumi olabirira ekigambo kyo. Mukama Kitange nsaba ekigambo kyo kituuke gye bali era kibakole bulungi. Mukama oyagala abantu bonna okulokoka mu Timoseewo ekisooka olw'okubiri n'okusatu nti oyagala abantu bonna okulokoka era okutuukira ddala okumanya amazima. Taata amazima bagategedde tebalina kyabagenda kwekwasa. Bye wantuma taata mbyogedde. Awulidde n'atawulidde ategeeze munne. Mukama taata gwe yannyamba nga ndi wakati mu buwambe, omukono gwo gutayimpa wadde ogwanjijjayo Mukama. Leka gujjeyo omusajja n'omukazi oyo ali mu masabo, ali mu butamiivu gumujjeyo, ali mu bwenzi gumujjeyo, ali mu bulogo gumujjeyo. Mukama Kitange nsabye taata owulye okusaba kwange. Mukama Kitange wamponya presa, nomponya sukaali, nomponya obutamiivu, nomponya eddalo. Mukama bingi byompisizaamu. Nsabye omusajja n'omukazi ali eyo taata omukono gwo gumusinkane era gumujjeyo Mukama. Ekisa kyo n'okwagala kwo kubeere wamu naye Mukama. Leero bategeera amazima. Weebale Yesu, weebale mukwano gwange. Nsabye okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Nsigadde ndi Juliet Kyuko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Bbale Robert. Mubeere bulungi. Mwera. Eyo yebadde puroguramu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo ogwo ng'ewagirwa Midland Parents Boarding Secondary Schools okuli ery'Ekalagala Mpigi ne Kawoto Kajjansi nga twegatiddwa ku Prosper Junior School essomero lya primary erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Ojja kuwangula kuba Yesu wali. Emmere y'omwoyo ogwo.